Okay, tukwaniriza ku the Might channel UG ogamba oti ayina gy'osinzira okubanga otulaba. Timeless show twatuguse kati gwe toba okola kiri kimu kyokatoka kindly genda ku YouTube noonya the Might channel UG, hitting ku notification button, first subscribe. Wamala subscribing hitting ku notification button ajja kubanga bakugamba buli wetuteekayo video empya. Twagala okwebaza abantu mwenna gye musinzira okubanga mutulaba channel yomwe mugifudde yakabye ennyo. Kale katugende straight ku nsonga. Nalabye video kansoke njikuwe ya musumba yali wamaanyi nnyo mu kibuga no Kampala nnyo ebiseera ebyo. Agamba abasumba bamwabandoninga, bamuleka, bamuvaako, era munyeevu nnyo, musajja munyeevu nnyo. So video eno gyengenda okukuwa yabadde wa Apostle Grace Lubega wa Phaneroo. So pastor ono bamuyita Pastor Samanya yabadde wa Apostle Grace Lubega ku Phaneroo ng'amwebaza. Jjukira omusajja ono yagwala n'atuuka ne ku level ey'okufa. Awo agambira nti abasumba bonna ne bamwabandoninga, abalokole ne bamuddukako. So Apostle Grace Lubega ajja n'amusasulira eddwaliro, n'amuwa sente, n'amuyamba. Olunaku lwa video nange nagirabakokko edda, Pastor Samanya ng'alaajana ng'ali ku kitanda. Akuba sayinamu kasente nga leero. Nalibadde mukolako, sayinamu kasente. Yalagi into byokuyamba. Okay, eyo gatuvudde. So video gyengenda okuwa yabadde wa Pastor Apostle Grace Lubega ku Phaneroo ng'abeebaza. Watch this video. I got to hear his story when he was about to die. And we reached out to him and supported him as a ministry. So I want to thank you. And I remember one day he could barely breathe. We even prayed together. I love this man. He served God for a very long time. We almost lost him. Almost. The devil almost took him early, but there's something on his life that could not die. So recently he told me, I want to thank Phaneroo. I said, I'll give you an opportunity. Ladies and gentlemen, allow me to welcome Pastor Samanya to say a few words. Praise the Lord. Praise the Lord. I would like to thank God. I almost died.